sobola comparinga Cindy na Sheebah. That is an insult. Bannayuganda mulekerengawo okuinsalutinga abantu. When it comes to music, you can't compare Cindy ne Sheebah, but teriiwo. Ngawaki nedda. Sheebah, Cindy inamu comparinga na Juliana Kanyomozi, Lema Namakula, Afirigo Band, David Rutalo. Cindy asobola n'obbatulinga omusajja na. Omu asobola okuyimba. Naye okuyimba ebiseera ebisinga nti guba mukisa. Kati Sheebah alina omukisa. Tayimba babogamu music we ne tumuwuliriza. Naye kimufuula nti ate mubamanyi mwali. Bamuga atu yakola music battle. Noga nti Cindy agenda ku battlinga Sheebah. Gwateekawo battle gwe musiru. Sheebah yabagambye gwalowooza mu Cindy asobola okukwata microphone ne Sheebah n'agikwata bwe kuba amazina Cindy agasobola. Mu ddoboozi Cindy jajja wabajjajja ku Sheebah compared to Sheebah. Nti Cindy wayimbidde Sheebah talina kulinya ku same stage naye. Nanko Bajjo walidde side nga we. Sina bila Cindy sikagala ka Cindy kasiba kanvuma. Naye amazima time yako ogera amazima. Mbanje ogera amazima olwentukanga mu kwogera amazima. Tosobola gamba nti Cindy agenda ku battle. That is an insult. Wali ebikazi ebiyimba muganda wa Bisofi Nantongo. Bikusaasire ebiyimba Juliana Kanyomozi, Lema Namakula, Chiwini Nuwaji biga ne biyimba ne bayita ne biyimba. That's why the music wa talent tagwako. Music one dwa Sheebah ina ku battlinga Johnny Black. That can make a good battle. Nessa was no. Ne media houses mwagwa. Bajawulira. Okubera ko kyanjawulo. Onfunye bubi. Bina Uganda mayibi yomba nnyo ebintu bitamanyi. Zero tuba tugenda kwa twaita music battle. It's an insult. Cindy to battle Sheebah. Your debate sigibera mu. Batuga ati music battle. Music ki? Music battle. Tolimba lwa Cindy lumu ayocha. Lugate nyimba za Sheebah zona za olimba lwa Cindy yayimba nga yakamala obsession yakavaayo. Lugate nyimba za Sheebah emyaka 10 jana ayimba. Kayigeza bana Uganda mwawule byokwogerako Museveni abafugira ku diversion kye musanga kye mubukira. Gwe omuntu alaba BTM TV ngoli mu actual sense. Olabawo battle. Kati muyimbi abatoli kati Cindy abatoli ngane Johnny Black adwa. Naye Bajjo tewali wa muntu yagambye nti no bana abantu bagenda muyitiriza akajanja bana Uganda. Bajjo so complete njaga tugende mpula tewali wa muntu yagambye nti no egenda bera battle between Sheebah and Cindy. Wabula kizze kiragibwa ate naawo kimanyi Sheebah yomu ku muntu eyasoko kubeera nga bookinga that praise. Mwana go ile yakemeka. Ne byombuza debate jombuza ya chana kito. Wakati ngezaako kusomesa nga professor tonzaye mu debate za social media. Ati nange njagala Wamuza Cindy ne Sheebah. Ne gamba ati sani insult. Ogeragaranya Cindy ne Sheebah musically. Ati nange nezijane okugamba. Kati shiringa gwe. Nko presenter chiringa gamba ati Fatia omugeragaranyisa ne Farida nakaziwe. Ilibera an insult. Kakati njagala kale ka example jotegera amangu. Tubobera mu debating Sheebah ne Cindy. Gwayogera ate gwabo omusiru. Oba musiru otya. Deyogera kimbe kitasoboka. Abantu bakola bango omulalu. Kati njagala nkubuulire. Omanya omuntu alinya ku stage. Na kuba freestyle. Nevayo nga nyiniro. Wana mu Uganda bayimbi bamita David Rutalo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, kumegatron koli tugamba ntino bera ngo subscribing likinga atoberenga osharinga ebigambo bya Alfonso oba muyite Bajjo ngagamba nti it is an insult kubera nti Sheebah oba Cindy abatolinga ne Sheebah nti tebikwatagana tebiriyo era yategese battle musiru. Bajjo agezezaako kulabika nti akalambira. Naga nti nze bannaye kino sikirabangako. Sikirabanga yamala akiraba. Minzaani etera kuba yakyeyo. Yambizi. Bannange. Ya ngulube. Abanga wa mayuga asala olutindo. Anti asala agira bwati agira sawe naagwayo. So abantu bangi no bakubye nnyo mu button ebituli. Naye ng'ekintu kye basinga okutunuulira saani aliko. Si consistency. Tutunuulira kino kye tugenda mu busobozi bwakyo. Busobozi bwakyo musically nga omuntu ali ku Megatron yagala kumanya bato chechi bantu bayinza okulabira wane ebintu nga tebategera bato chechi bato kigazi tuli mu music kati bato atebwe kigaziwa kitegeeza ne Sheebah kalungi kimuteeka mu position ennungi okulayika nti ate abatolinga ne Cindy
bwe tubanga bakujjawo makulu ga kigambo bato kuba bato ekisookera ddala bwebanga abantu bakola bato tutunuulira ebintu bingi tutunuulira kye bayita music awo Alfonso akubyewo nnyo awo mu music wajjawo kye bayita vocability eddoboozi vocability bwevaawo n'ekintu ekya kye bayita stage performance ekyo kyakabinyate kakati bw'otunuulira abantu bano abagenda okubatolinga bwe baba basajja ani asinga okukyamula audience ani ateekawo omudigido bwe baba abakyala bano naddala bakuba style ez'abasindi Sheebah ani agenda osinga okunyoola ekiwato okitegeera ate kakinyoola kasindi ne Sheebah kanyoola omanye eriyo abagamba nti Sheebah si muzinyi mwefukuzi era wabadde abalina complaints zaabwe ng'omwana oyo yeefukulira ku mwefukuzi ate bali nga bagamba Sindi ye muzinyi she's a dancer anti kati olaba nga bw'olaba Karoli Kasiita nga bw'olaba omwana gwe bayita Vinka Byebe abo ba dancer akavinka kazinyi kuviira ddala wali erubaga girls okitegeera ate abo abantu bonna betugezaako okwogera batandikira mu kuzina batandika mu bibiina bizinyi jukira nti Sindi yali mu bano ba Bro 3 era Sindi bamu ku bayimbi oba bali abaana abali mu kibiina ekyo nga tebamutwalanga mu suutu nga bamanyi talina kyasobola okitegeera baali basuusuubya nnyo Jackie Chandiru then ne Mbabazi ono kakati Sindi oyagira bwati bwe yavaayo ate nafuuka another problem era gwe baali badimiininga nga baga nti mu kibiina ekyo gwe balabanga atasobola talina kyasobola kuba nti bali ojjukira abali bo baali bakakasadda kati otunira Mbabazi eddoboozi nga yatudde ku microphone okuyimba olaba Jackie lwanjega kumujjako era olaba enjaga yamujjako naye nasigala nga outstanding so kakati awo bwe kiba nti kati kya bato nga tugisize nti tugijje mu kifaananyi kya stage performance vocability waliwo ekintu ekirala kye bayita audience ani alina audience ani alina music abantu gwe babaalirako right about now ani alina consistency mu music industry okitegeera awo Sheebah wagira kakati ate nze wenkakasiza omanyi bonna mbaagala naye nkakasiza amanyi ga Sindi ono omulaba amaze ebbanga nga tafulumya nnyimba koza kemba kenasema omulaba nga afulumya yalina gaayo ono Galwill okwatako naye eri omulaba ate amawulire gasaidinze naye she's a legendary be bamu ku bakyala betuyina bw'oba onaamenya abakyala abayimbi wano betuyina babadde ne sustainability for long time ababaddewo okumala akabanga osooka kumenya Juliana Kanyomoozi tasigalayo ojaleeta Irene Nambiru then ojja kuleeta Sindi okitegeera yensonga lwaki nti bw'avaayo n'aboggola kiringera bw'onaalaba Rasta Pio oba Bebe Bantan oba Chameleon ate yeetaaga kuba na music kujja okwogera abantu ne bamuwuliriza right now tetukyababanja music Sindi omuntu abanja Sindi music abamulwadde wa mutwe yensonga lwaki yagambye gundi mu wakati mu mukudalira yagambye mbunze nina hiti 9 goina hiti 2 osegera abantu ne beebuuza Juliana ina hiti mmeka aretingibwa taletingibwa okitegeera lwaki otuba twogera wano tugamba nti Juliana yasinga naye alina hiti mmeka realistically era n'amugamba Sindi wakati mu kuwuddiza oli reply yagambye nedda kiri bwe kiti nze okola hiti neetaaga ennyimba 2 okitegeera mwezi ennyimba 2 kugenda kubaako mega hit emu n'agamba omukulu yeetaaga ennyimba nga 15 okufuna kyovolambuye mu myezi 3 afika ennyimba nga 7 10 asobole okutuukana nakana akamu atuukane n'omutindo okitegeera kakati ate n'omuwazi kiringanga kati Sindi alinga nkwali kati Good Sheebah alinga nkwali okwata bungi n'oweza sekkoko kati Sindi sekkoko emu bwete ebotikidde bino bisekkoko ebigoba abambadde saati emmyufu mu lujja bino bisekkoko ebiwange ebyo okitegeera
so kakati abawagizi ba Sindi bamuretingirawo musically bamanyi wa tabu nnyo ate nga n'okujanjawaza batandise okujanjawaza muze tujjukira Sindi yali amaze ebbanga nga tegeka kivulu teyalanga yakuba lugogo cricket ovoyo ate nga takubika okitegera takubika ate n'okulanga teyalanga wabula n'ateekawo embeera abantu ne bajja ne bamuwa by the way ndowooza n'ekintu kire kiyamba Sindi buli wiiki ayina performance ayina bandi egyakuba naye era agenda na performinga ku Jahaspia olwo n'ekifo ekiralawo kiri awo emunyonyo still akiri awo olwokuba kikati kyakaddiwa naye nga kyali kikuba buli kaseera nga abaayo sawa bina abaawawula eddoboozi kakati ate ayina bandi egyatambula nayo kati gundi Sheebah omukwatibwako nawulidde abayimbi ba bandi abakuba live nga bagamba naye mutugjeeko akamanyiro wali abayimbi b'omumakanisa nina omuyimbi w'omukanisa agamba naye temukiddangamu ekyaki okugeraageranya Sindi ku Sheebah muleke tutyobola tuteeke ebitone Katonda bino yabituwa bannange ye ng'abiteekamu ne zabbuli yabaddaani sister waffe Bashira ye yagambye temugenda kutandika geraageranya bintu ebyo naye abayimbi b'omukanisa abo beetenda amavoko ate realistically ogenda obalabanga baba bayimbi anti bakikolerera amavoko ago sebo bagakolerera ate n'ekiraba baso talented kati oli walabanga batyoboola munne obayimbayimba ebintu ebyo alula ddala obusungu naye ate nga n'omuwagizi wa Sheebah nabo bakalambidde andi kati bo bagenda twambalira busumiro batukunamiremu naye nga tunaanimirwa nze nkeera tujja sooka oluguudo lwe lumu waliwo abaana bambala enaku zino abaana balina omuze kati bambala bwe bati buno bupatra akabina nekabwe kati wasina bwati anti nze njagala nnyo amabina nze nfuna omukazi atalina bbina olina kyoŋŋamba bwazina bwati nekabeera kalina engeri gyekasigala nga kakanirire okitegedde kuba kati nze bwe ŋŋenda wali Sheebah muwagira lwa bwana obwo obwana ate buyina one love okitegeera jukira twalaba Sheebah ng'akuba Serene ennaku ezi bbiri bwe yamala n'agenda ne Namasuba Freedom City n'agikuba n'agyanaamiriza kitegeeza Sheebah ayina abawagizi be ba die hard ng'era bo bagamba atucamula mu mabaala ennyimba za Sheebah zitubeereddewo tombadala abaana ne banyenyobubinika nakuba ku bubinika abaana nno nga bagenda okweyagala era kati mmwe abali abaleekaana nga temugenda mu bbato zino muve mu kuleekaana naye nga Sheebah mutuufu asobola okubatolinga Sindi bulungi nnyo ekisookera naye ayina apa hard mu industry era ate era akikolerera olowooza lwaki ono agamba nkusobola mumale kwekuba nga gundi weyakoze nga Golola weyakoze omutanzania namukuba KO yali yepika namukuba namusuula kitegeeza nti ono bwagambidde nti nkusobola nalaba alina kwasinzidde kuba yamanya alina ate gyemba ze baziba abayimbi banyiivu abayimbi abakazi banyiivu abayimbi abakazi tebagalangako tugenda kudda ne story yaabwe tumulungule statement y'omukulu eyalesenga bonna bawanda muliro wakati yagamba yayina ensonga ze zimugambisa nti alema namakula gwe nsobola okubatolingana abalala mwegatte mu ghetto kasaka kanku mwenna muli kasekese kuba embogolo amagi ebinyeebwa ebyennyanja byonna mubeere mu kisero kimu kati nze ŋŋende naani kyokka ate nabo abo abayomba ate era tebaagala kuba bandadogo ba Sheebah kuba nabo balaba anti basalawo kuba kakati bali ate babitegeera Spice Tizer kubayo na statement egamba mbu Sheebah asinga gundi ng'ate yalaba amusinga yagambira mbu nange mbeesobolera ye naye alaba yasajja kula oninwaji obutandika otyomukakasi kyayombye naye kijja namukuba Kaloli Kasiita naye alina music enno naakaako okalaba kakuba live mu kirimi omwo oli omwana alina okalaba tekayina bbina kakazi kabibibi naye nga kateekawo embeera okamanyi muganda wange kayina amazina ge kazina n'engeri gye keetwalamu corporate kaseducinga ate kayina endonge eyo kanyeenya olubina ku stage abasajja kabaleka baasami kaddala kuba ennaku zino kati olaba sawo tugenda kujjawo twagala nnyo performance ezakabi ate
twagala nnyo performance ng'olina n'ennyimba kati otunuza omwalo ono Shakira yes alina nice body abikola byonna n'agenda ku stage ng'amabina gali bweru naye ennyimba tewali ne bwagatambuza nga gonna talina kyagabiseeko abantu baagala oyogedde kyaki ate kaakati akikola olaba oba anaatuuka ku ssalya abantu olina okuba nga omubiri oguyina wabula nga ate ne music omuyina ekireeteddewo abawagizi ba Sheebah Cindy okuba empawa si kugamba nti Sheebah si muyimbi naye bo bagamba tatuuka ku cepe z'oli talent wise ate nga noona agamba nange nze nkutuuka cepe zange mumpe cepe zange n'abawagizi ba Sheebah bagamba kikirwaki agamba nti taziweza naye baba batunuuliza abakulu bagamba bw'omukulu teyeetaaga cepe neegi yeetaaga zino vi bw'aba afande ku lutu bamuweza okuyisa naye nga tubaza okubona nti mutambula naffe abaana nno nga batu nga baleete nga kaana nga kalina omubiri omanye ebikola full female artist si vocal zokka okitegeera kyovola abayimbi abasinga bino okutambula byonna ennyinda emulinga olubalaza n'agitwala gwe Lydia Jasmine tobalaba Lydia Jasmine ennyindo sebolooza ali bwetu engeri gyagiwoddewodde yenna n'akola ebbeere n'akola entulubiru n'atambulira ku level ye ganja Megatron services tugamba nti nno oyina omukolo oyina mbaga oyina kwanjula oyina birthday party atuleeta kamera ziri zimulengera wala ne tubanga omukolo ogwo tugukwata bulungi nnyo ate tuleeta kamera za TV tuleeta buno bukamera mbu ate eryanda lyafudde nga nkushootinga abakwata mu kintu ekyo abaana betukola nabo ebintu byonna biba bya mutindo gwa nsi yonna ekifaananyi kigenda okuvaayo nga si muzira si zigizaga wabula kye bayita pulinti muggo ennamba 0701 0715 oba 075267360 egenda ku WhatsApp ojja kubeera otufuna tukube ne ku simu ate gwe ayina ekizimbe kyo oyina poloti oyagala tandika gizimbamu abazimbi bakutawaanya ffe tulambula poloti okuva w'otandise paka kizimbe kuggwa nga ffe tulambula tugaa ate mubba bintu bya musajja sitire namba eri 07071503 abantu bangi muli ebweru abazimbi batawaanya mubeere nga mwekwata Megatron services zigenda beera nga ebayimbira ddala mu kinyo kati komano stories endala nnyingi nnyo tuva ku mukutugwa Megatron tukomawo